So kugalabire bugalamizi wano wansi. Omuvubuka awonye okusalibwako obusajja Ekyovu Musa ow'emyaka 25 ng'abadde agezaako okubba ebintu mu supermarket emu e Kagoma ng'abikweka mu mpale ye ey'omunda. Ono bamwambudde nga bwe bamukolako effujjo omubadde n'okumukuba. Jamumpule. Ebintu bye bamusanze nabyo kubaddeko Colgate, sabuni ne perfume nga kigambibwa nti asangiddwa nga azimbye empale nga bwe bamubuuziza ekiri mu mpale n'alema okubaanukula n'atandika okwemagazanga n'ekidiridde kubadde kumuyisaamu mpi na nsambagere. Olumaze bamwambuddemu engoye zonna ne bamukunguzza okumutuusa ku poliisi y'e Maganjo gyaguliddwako omusango gw'obubbi. Sobola bibagira mu nsawo kuba kajini kenyambala kati. Sobola bibagira mu nsawo atwala poliisi y'e Maganjo Zaddo Kyokwale avumidde ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo naawe abatuuze amagezi okweyambisa nga poliisi. Ayongedde n'alabula abeenyigira mu muze gw'obubbi okukikomya mbagirawo okuba amateeka gabalinze okubakolako. Bw'ayingidde mu Shell Capital n'agezaako okushopliftinga nga gyeyo bintu bino gy'olaba ku meeza. Gatiteekako mbali ku mpale naye nga abakozi aba Shell supermarket babadde very alert bamulaba. So bagezaako okufuluma n'ebintu bino so they raised an alarm bamukwata. Jawuhara Nakubulwa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.